Gamba Anita Amongi. So kumpandikire wano omaze banga chinga tulaba Anita Amongi mu public ntera wano ka message omaze banga chindukuwe mwe mwagala nyama uli so kumpandikire wano omaze banga chinga tulaba Anita Amongi omaze banga chinga tulaba Anita Amongi so kuwandike wano mu mawulire wona mu kifaananyi kyonna bamwogera kubanga ayogera omaze bbanga ki mwangu budde tuyina butono tulina essaawa 2 omaze bbanga ki tolaba Anita Amongi ono agambye amaze mwezi kale kankugambye nti amaze wiiki 3 lwaki amaze wiiki 3 oba wiiki 2 munnange ekiri atabala kyekiri nasigadde waka namugamba ngoyo mukazi gye buvudde namugamba gwozanyisa omunyarwanda agenda kutta battolanya nga tomanyi okusinziira ku sources zange ezimuliranye munda muli Anita Amongi kigambibwa mbu bamuwakanya okawulire kigambibwa mbu bamuwakanya okawulire already ali muzi German Shepherd kali bamuteka mu kanyoka uyenso ngolacha badda buzemu nga ali ku treatment ekike kya bamuwakanya okawulire stanonya kalulunya bo wetereze bamuwakanya okawulire kino state ekimanyi bonna kwe bali kuno 3 weeks on sport ono abadde mutufu adagobera bamuwakanya okawulire ali bamujjajali mulamu nenga ekamutambuza bamuwakanya okawulire twamugamba tosanyisa basajja bano lwaki okumanya Kyagulanyi w'amaanyi ate teweesiganga Munyarwanda group ya Museveni bulijjo balina opposition eyawe gye baateekawo okuva Robert Kyagulanyi Center for the National Platform bajja n'abayuuza akalu kalinga Kyagulanyi tandajja badda mule basetting opposition yabo nga ya Museveni omwajira mama babazi balo bampogamana bandi bonna nibagira bavuganya Museveni ne baddayo guess what batudde ne bakola assessment bagamba nti akasajja kacyamu kagenda tukuba tukoze tutya yensonga lwaki buli mbwe enkadde yonna ya NRM ekomyewo n'abaali beyita nti baali bavudde mu NRM tebakomyewo nti baagala babagambye mujje tugatta amaanyi akasajja katuli bubi Gote webuuze emirambe gyali gyafa bagiziza gyavudde mu limbo ne bajambaza gikomye okusaba kaadi mu NRM obadde tewebuuza lwaki Gote webuuza lwaki abali bagambye nti baawukanye ku Museveni era ba opposition bazzeeyo mu NRM bajjeyo ne papa bagenda kwesimbawo bategedde akasajja k'amaanyi bino balimbya ddala abama babazi ne mukazi we bazze Amelia Chambade yaganze byofuzi bivuddemu Amelia Chambade yakomyewo Kadaga lyagambe yakomyewo Luhindi yakomyewo n'omusajja mukodomi wa Museveni endwe tumukunde ne akomawo n'abala kitegeeza akasajja kabatuddemu kyekibazizza bonna balabe ekintu kigenda kwekuyite mundu zabo zonna enkadde ezaali zigembu zefudde z'opposition zidde kati buuzo nali RDC Werubaga deputy RDC Werubaga eyagamba mbu ye tagenda kukiriziganya kola mu government bali banguzi nalumba speaker Anita Amongi simayibichi yavuddeyo nga naye yetonda naye azzeeyo ku kimakali bwagenda kwesimbawo omujjukire omusajja eyito ono yali deputy RDC wa Museveni Erubaga oyo yeyito omuvubuka naye teyagiye empapula kubanga pressure bali bubi mukitegedde bulungi tuwadde tulezereta Margaret Ziwo omugenzi emyaka nga 20 bagava mu politics yakoma kubeera mu yala nga ne Margaret Ziwazze mbwakomewo nakawa ndine Margaret Ziwako kitegeeza nti abasajja n'abakazi babagambye mukomeewo ekintu kigenda mukomeewo yes Bulola we bali nyusa kadama ne Bulola yennyini yagamba simata kusobola kukolera mu government ya bali banguzi n'alumba speaker Anita Amongi teyakomyewo enguzi yavuddewo efuga bimwena le muyaweddewo
abali baganti bavudde mu NRM kitegeeza nti mmwe ekintu kye mulimu temukitegeera. One, bana abasajja bonna missioni yaabwe bagamba nti nedda tetugenda kukkiriza nenga akasajja kabali bubi. Yetugandi akasajja katuno kanyogera mitala mugga nga tekannakutuukako. Kati bonna abakadde bonna mu NRM bakomyewo kubanga bakimanyi akasajja ebyaddala akasajja kakambwe nnyo. Awo tuvuddewo. Kati katugende wano. Coalition ndoza yatandise ddo okweforminga Nsereko ajoyininze Mpuuga Amuriati yajoyininze mulinde gundi mulinde ekibiina kya Jema kigenda kujoyininga DP egenda kujoyininga PPF yeyinza obutajoyininga n'ensigala eno nga in the disguise nyo bina bonna obusigadde bugenda kujoyininga. Kati kyenjagala obagamba essaawa yonna bwe muwulira nti Nabbira naggayise Empala yeesimbyeyo temwewuunya kubanga y'omu ku pulaani y'abali backup pulaani zaabwe. Essaawa bw'owulira nti Nabbira naggayise Empala era yagenze Canada nga naye agamba nti ebintu takyabisobola emulemeredde nga naye akomye okwesimbawo kubanga ntegeddeko mu Kampala mwali. Jjukira yayina empapula entuufu ez'ekibiina kiri ekya Social Democratic Party ekyamabikke yayina empapula. Ne bwe mumulaba temwewuunya yeyo tiimu bonna baayise abantu be bonna bali mu opposition abafu baayise bakomewo. Nkiddamu essaawa yonna bw'olya nti Nabbira naggayisa Empala ze okwesimbawo oba ayina ekibiina kyayingiddemu toweebuuza lwaki akomyewo. Bagezaako kwagala kulwanyisa Nuupu zonna emmundu zaabwe kadde bazireeta. Okitegeera? Bonnemu nkuge boddamu nolaba Nabbira naggayisa Empala ng'atuuse ntegedde ayinza okuba ali Kampala balina kye bapulaaninga bonna bagenda kwegatta mugenda balaba ekyo nakyo nkibagambye. Bonna nga bagenda kulwanyisa ani? Kyagulanyi. Ekyo nakyo mukitegedde. Ekyamuli ati mwagala puruufu yiyo. Mwagala puruufu yiyo. Anti njala kwebaza eyaguze studio ono webale nnyo musawo wonna wooli puruufu yiyo mugira bulungi nnyo. Baabo sibeero oyo si yamuli ati awo mba nkizaayo. Mwagala proof ya coalition. Proof yiyo mujagala. Bwe tuvaawo eyo sigenda bbiri wamu kubanga njagala bijjamu creating space. Proof mujagala. Mwagala proof y'obubina obugenda okwegatta yiyo proof mujagala yiyo maye nkuwerawo proof naye nkola no kyoyagala. Proof yiyo bano bonna ba agent ebbanga lyonna nga batulimu ba agent. Alright, mukitegedde. Kati yo proof lwamalo gijjamu wano wali okulya n'okkomba essowaani wano. Wali okulya n'okkomba essowaani omulaba? Obalaba? Olaba projekiti zaabwe? Nchawa proof mujja tegeera bino bintu mujja bitegeera mpola. Proof ogiraba? Kati bwe mmala okuwa bifaananyi ebyo bamuwadde Kagege okwogera. Simanyi ba video bawadde Kagege okwogera wabula nga sinazannya video ya Kagege okwogera.
njagala osooka okwata obwongo bwo obuzzeeko emabega kye tuyita rewind your brain or reverse your brain. Ebigambo birala bibiri. Either rewind your brain or reverse your brain. Njagala ozzeeyo akatambi k'obwongo bwe emabega. Nga President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu akwasa Mathias Mpuuga obwa leader of opposition. Ondeetereyo biru yonna Mpuuga gye yatebolinga ng'ekwata ku electoral forms, ng'ekwata ku kintu kyonna ekyokukyusa obuyinza oba ekyokkondenga ebikolwa byonna Museveni byakola. Njagala ondeetereyo video yonna nga Nsereko Muhammad Kagege ayimiridde ku lujjuliro lwa ssetteeserezo oba ku fulo ya ssetteeserezo ng'ateesa ku electoral forms oba ng'ateesa ku kintu kyonna ekirwanyisa Museveni omuggyako. Njagala kubeera kiriya. Njagala ondeetereyo video yonna Nsereko Muhammad ng'ayagala ayogera ku electoral forms oba okukyusa electoral commission oba okuggyako Museveni. Ondeetere n'Empuuga nga loop ng'akyali loop ng'ayogera ku kintu kyonna ekikwatagana okuggyako Museveni oba okuggyako electoral commission oba okukola electoral forms. Lwaki Mpuuga electoral forms yazireeta ng'ate ziyamba ye nga bamaze omujja mu office ng'alina by'ayagala okuyisaawo. Rewind your brain back. Focus on the day.